endongo budongo tegenda kuzza waka kati vaawo oyinza okuvaawo nga ntabuse ate nenzira walala nga mpunze empita mpaka Jjinja ate wuuyo ngenze buzaaya waliwo eyo buki bonna bifo bingi nnyo ebiri eyo naye nga tugenda mu misa kisema natiketi bbiri za amazina gawadde ogapulagamba abantu gogenda okukola nani ntandika ekyuma kiba kinatandika okudduka kisooka mpola osoka no starting engine n'ennyonyi weba enaayamu kati teyatandikirawo kwambuka mpola mpola kati ndi kutandika ndi kulwaniwe mpola mpola kale natikeza Arapex ne Platinum World ne Spaza misa kiziri bbiri nja kati gwera ba TV ku mu lutambula utandika olutambula awo Steve ngena twaye simu bbiri omuntu atubudde kyamanyi oba kuki ko Arapex nga tubyogedde wano ko Arapex ne Platinum mu binoonye kati bulijjo tubyogedde Platinum bakolerayo ki Arapex church oba atubudde kibakumanyiiko kakati nze Arapex ne misa kinyingiriddemu ogera tubulya Platinum omanyiko omanyiko n'ekiba kimu nekiki kyomanyi ku Arapex simba we tickets zino 2,10,20 ndigateeka mu bulamu bwammwe ino just lwakantu katono bwe katondi kyusa bulamu bwo nange nzaagala naawe ogenda onyimirwe stress ogyewonye tuva kusomesa ku having a fun kati ogenda kigambo ekyo kinyuma tuva kusukumisa kufuna sanyu ne ku havinga kinawe kikutwala ate n'otatuukawo Wamasi yanji fashion collections webala olw'ekigoye kino ekimyufu yagambye atya nesi yanji like enaku zino netegereza bulungi kyekigoye kyadde kino kwanga kikwata mbwe kisiganye kale yenga ekiri munda kikibuguya bulala kiki ekyo kiri legi ngerimu obutolobojjo bwetu ye fashion nze nombadde manyi mubiri gwe gugize bwe kutonti muganda wange obadde ki anti kati kina siriti kati nteka mu legging bwe kiba kitaddemu ontyako ki ebanga limbanze naawe ondaba mujjuma bakimanyi nti oyambadde otya nze nti ebbanga lyoludde nange tondeesiga Sianji Musange Makindye bw'oyisa ku police barracks nkwesigeko ki wammako ogwo omukono nze atali wa lugafe oba gwaninamu ekirowoozo toyinza okulemererwa teri kitasoboka munnange nze no nali nasala obere muganda wange nkyuseemu agomanyi gy'onodda nze nja kweggulira neebake ngende ewa maama agafuluma ddayo ewuwo maama ayinza okungoba ajja kugani ayinza okulekawo olwenkera nagamba ate wabadde kiki toddayo ewuwo owamasiyanji asangibwa Makindye ngoyise ku police barracks ku mukono gwa left awo wennyini waali edduka lyewe lisangibwa well branded engoye weziri ez'omulembe lwonna lw'oyagala kino ekigoye osobola okifunira mammiwo kirungi nnyo kya red kireka bulungi nnyo kya mulembe material nnungi nnyo kyemmanyi kiri mu colors ez'enjawulo ayina engoye ez'abakyala buli kika busumino engoye zigenda mu misaki engoye zigenda okutwala ejjinja leero ng'ogenda naffe ku BBS 7 bonna bulina bubere ku 0758591816 agenda kuba akuwa wero weekend ekutambulire bulungi nnyo nnyini ddala Arapex Star adhesive simiti ya Smart Tiles gena mu hardware zona mu gwango berenga ate omwefunira adhesive kirungo ki Smart Tiles kakati weyagala ku Smart Tiles zinywere zisobola okukola okumala ebbanga eddene nnyo weefunya kirungo kya Arapex Star adhesive ogenda mu hardware zona mu gwanga ojja kubanga ate okifuna awo nga tuvuddewo Simba Automotives Uganda Limited balese pikipiki ya UG Boss bakutegeeza ndigeno berenga ate ogyefunye berenga ate weekodera akasente tokkiriza bwavu kubeera nga ate bukuluma lwansonga nti ekyokukola kati twakifunye weefunyiza pikipiki ya UG Boss bw'omala okubanga ogifuna ate ntandika okubanga ovuga boda ko sente mu boda mweziri ekisinga obukulu discipline abazibba bati obudde baleta okuzibba mu bati mukola ki mu bumanyi kakati just every studying wefune sente mu kabodo asule banja ly'abasajja ate nga newaka abaana we beyagala nga n'omukyala bwakola ki bwasanyuka awo nno nga tuvuddewo Kids and Love Daycare and Kindergarten isangibwa bwe bajja gendayo otwandise omwana tuli mu holiday nendoza week ejja abaana balina okuddayo ku masomero kakati omwana omuwandiisiza ku ssomero oba tonnamuwandiisa nga oyagala atandika okusoma mutwale ku
Peace and Love Daycare and Kindergarten babere nga tebamuwandiisa basangibwawo nno bwe bajja balina n'emmotoka ekuŋŋaanya abaana so gendayo. Brandmark Uganda Limited baleese tekinologiya owa waggulu mu byuma bye bakozesa nga bakuba design mu mabaati ebyo no si bye bakola byokka bakola pull-ups bakola banners bakola banners n'ebirala bingi nnyo baprintinga magazines baprintinga ebitabo gwe yeetaaga okuba nga okufuna ku services ezimu ku ezo ogenda kukola otya genda ku Nassa Road ekizimbe kiyita Printers Miracle Building room eri E01 osobola okubeera nga ate ofuna ku ebyo bakugambako. Kale omusiime Paul Saka yaaliyo nga 11 omwezi gugenda kubeera gwa mukaaga naye tumuwagire nnyimba z'amasomero aziwandiisa okumala ebbanga ddene abayimbi bangi abasaze okuba nga bamuwerekerako naddala abo abayise mu bye batubye ng'ate abasomesa. Kale naffe tugenda kubeera ku gigenda beera 5 abalala bajja suswenta gijja beera 10 tebe jjaba ya bukadde 2 naye ng'olunaku olwaleero the fantasy batujja ejjinja BBS telephone so mutulindirire omupiira tugenda kubanga tugusamba era nga gana amaguru gano basibe ne banje bajala kubanga mbategeeza nti gali mu omupiira gano gennyini sigenda kyusaamuko gano gennyini ngayo mugalaba gano ebyo bugalaba ebitegetege ebyo mwe mupiira gwago ekyaga kyamya kuyisaako bwenti oba ntegeera so gano ate bwe naakyusa sitte batte ngenda mu World Cup. This is just a friendly match. Then omusime Mr. Kisimakula tuje tuli Kampala Serena Hotel mujje mutwegatteko endonge kaabe. Kale kakati nga tugenda mu weekend kansoke mbasibirire entanda katanda. Kaso ba katono sikatandala ako. Katanda katono gundi yakiyingako. Aha katanda katono kensibirira nga tugenda mu weekend. Omanyi abantu babeera mu relationship tulowooza nti ebibyo byebyange byebibyo. But that very point ereese obuzibu. Egolo najje nabaddawo gwe mukazi akaya nabulala nnyo nze nina okumanya ebiri mu ssimu ye nze nga lwaki sibimanya era nze mpozi nga tanjagala omuntu tasalanga bbawe kumanya bimuli mu byenda. Omuntu mbeera atya n'omuntu nga simanyi ebiri mu ssimu ye tekisoboka hafi byogerako tebiriiyo. Okulaba ebintu ebijja okuluma bikubalagale amaaso bikusiiwe eyo nanga tetunagendayo ekisookera ddala by the time you need to know what is in someone's phone there are trust issues. Kakati eyo nayo na mu trust issues nga tetunatuukayo nti wategedde singa essimu teyaliiwo walitegedde otya wandibaddewo otya wali musaze mbyenda wali musaze muto kulaba bwongo busoma kibutegeera butya oba waliguzenga boda ngekutambuza ogenda omutambulirako tegeera ekigenda maaso. So leero mbadde nyala mpisewo ekigambo boundaries. Kumanya wookoma. Tumanye we tukoma. Misa kyakiyimba nako oyiseewo nnyo wookoma naawe. Ffe tulowooza boundaries zirina kubeera nti because Seimo nkola naye partner wange enline sigisukka eri hafi because tulowooza nnyo boundaries zirimu outside people naye ekinkuuma ne Seimo okuba nti mukozi munnange myaka gyonna tubaddewo is because mmanyi wenkoma naawe nawe omanyi wookoma nange ekinkuumira ne bakwano bange kumanya nti wadde Dora mukwano gwange yadde Keti mukwano gwange wano sigana yingirawo mu bulamu bwe. This is her life. Kye kibakuuma. So same as mu relationship. Olaba abaana bo bakyali bato. Ne bajja kukula nga waliwo boundaries. Oyina okukonkona ng'oyingira mu kisenge kye. Nagamba nkyayambala. Nagamba daddy wait. Oba tomalaga grow bathroom ng'ali omwo. Tomalaga si nti nno kibati. Oyina kyomu training okuyiga okubeera respectful because boundaries comes with respect. Yes. Naye singa ekyo tetukyambala kyobola nga tufuna trust issues kulowooza nti nno osobola okuaccessinga essimu ya munno nga w'oyagala. Kulowooza nti nno Seimo w'obeera ku mulimu nga wano mukyala waddembe okujjanga bw'ayagala. Butamanya wawe tukoma kisigenda singo tuhaatinga era notuleetera ebizibu. Tukyambale mu mutima nti ne bw'obanga okubye essimu ng'oli bba wange ne nkugamba oyinza okuba nga tomanyi nti busy ne nkugamba I am busy. Don't take offense. I am busy. I am at work. Twakkiriziganya ngende nkolera nkola. Lwaki tomanyi nti mukyala wange waba akola waliwo boundaries. Wadde nga mukyala wange waliwo bisigenda kwogera. Wadde nga Seimo mwami wange jokes ezimu teziyita. Tezikyakola. Tezikola. It's not fun.
tibuna nze okubeera free ebyo bye mulowooza tulina okubeera free ennyo. Yes, be free, but omuntu yenna alina ekitiibwa amanya nti wano wenkoma n'omuntu sisukkawo. Abantu abalala, for example, aba social media, olaba abantu ba social media bakwambala n'ogamba kakati ono sigenda muddamu kamuleke, because we're setting boundaries zo obutagamba nti I can't, that is beneath ngudde nnyo okuddamu oyo sigenda kwekakkanya omuntu gwe simanyi bw'asuula simanyi gy'abeera ogenda n'otuna profile ye nga tewaliiwo alinga just stalker kati ng'oddamu muntu ng'oyo gwe kennyini gwe okusettinga boundaries zo n'oli asettinga not because you nze sagala kutuuka kweri point nti saimu olina kyokukusa mu ssimu yo naye just manya it is his mobile phone esimu yiye alina gyagamba kyesirabyeko tekikola ki tekinnuma kati nekusigira akafaananyi singa tebaddeewo wanditegedde otya nti balaayenda oba mukyala waayenda okitegeera nti ne bwoba ogenda vuga mmotoka ya bbaawo oba ya mukyalawo it is as telling mbadde nsaba ku mmotoka yo wadde nga mukyalawo because olumu ekiyinza okunzijjako waya nti mbadde ngenda gikozesa naye gwe nogenda n'ogikozesa naye singa oba ongamisa okugamba mukwano mbadde ngenda gikozesako mu dakiika oba mulimu ebintu byange oba kale kanzije nzijjemu ebintu bye osobola okuvuga emmotoka ya muno mulimu ebintu bye n'ogenda nabyo nagaba bannange ate atwaliddemu ebisumuluzo by'edduuka ate nekimuggyako waya nawulira obusungu nga wulira toli respectful kati ekyo kye tugambe ekyo nga tonnayambala t-shirt ya bbaawo yekimusanyusa kati ate olwogerako ng'ogamba bannange sima omusajja tanjagala alabika nno mwesibako bwesibi gy'oyambadde gyabadde mu bwongo bwa planning nti wemanonangenda kwama t-shirt yange eri ya white ate gy'okubyemu osobola omugamba mukwano kanyako kino t-shirt kye kifaanana ne bwe kiti nagamba it is okay osobola ojjamba naye oba gyebadde ogenda okwamaseemu n'ogireka kubanga akulaze muno giyeetaaga okitegeera so nga bw'obanga as we consider respect ekaringa ebintu bingi nti respect is one form of love communicating because osobola kwagala muntu atakurespecting oba gota respectinga so mu respect mwe mugendera ebyo byonna olwaleero ekyo kyolaba nti kikumalako emirembe communication is setting boundaries kumanya nti muno mbadde ngenda kukola kino na kino kankolewo kiti is one form of oba ocommunicating and you're setting boundaries ate omuntu obutayingira mu time yo oba gwe kuyingira mu ye because you prior communicated ebintu properties oli yatadde wano ekintu kye abantu mulowooza nnyo nti no okay space y'omuntu is boundaries. Let me tell you, we are human beings. However much muli married oba mubeera mwenna omu abantu beetaaga time yaabwe abantu buli omu yeetaaga mu me time alina byayagala okulowooza okitegeera munne asibyeko mu kisenge ojja gamba we need to talk oleesa ensonga za wayenze wabadde wa ku weekend onsindikidde abaana muwe mu me time kabeere mukyala seimo olumu n'omulekamuko nawumulamu oba yebasoba baddeko kasimu ke va kuba nabalagajja lunaku lwonna n'asiiba ku ssimu n'omulekamu n'abeerako ne me time ye so tuyiga setting boundaries zino zikigana gwe kennyini kikuwa emirembe nekikuggyako stress then ne muno ne kimuwa emirembe and then relationship kamwe ne katambula wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefone